okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo sikulimba mama nze omulabye mwana gwe omulaba bane ababaka bakonya omuziki nga tuli ku mbaga n'ennyini gye ngenda okubeera nga nkulaga eya Luchamuzi Honorable Luchamuzi David Karanga ne mukyala we Scovia Najjuko ababaka bazinye naye ate ye Luchamuzi mukyala we n'asalawo okumuweereza kano nkayimbize mmwe bamama bannabolweza nga n'omwami we Luchamuzi David yakoneramu ti gwe Scovia wajja n'emikisa owo bukyabeera naawe mama nze ebintu bitambula era ddala ebintu bitambula era nga embaga gye tugenda okuba nga tukutuusaako wano ku Delta TV tukole programu bagiyita kwanjula nambaga nga nze Mpita Sharita okuba nga nkutuusaako programu eno banaye osiibye otya omwaka gutambula gutya sofa munange zibadde tebina kuntambulira bubi era nsaba mukama naye bikutambulire bulungi bibeera nga bibadde bitambula bubi toggwa musuubi ate munange nyongera okubeera nga nkuga nti toggwa mumanyi embeera yonna gy'obeera oyitamu tunuulira nnyo Katonda buli kimu kibeera kijja kubwo kitegeera tolwana ntalo osiibye otya Sande egamba nti nga mbadde nkumisinga wiiki ewedde twasobola okuba nga tutuusaako emikolo gye twakuddiramu bambi Sande wedde gy'emikolo gye twali twakulagako nga gyafunamu bambi obuzibu ate fe wano ku Delta TV omuntu waffe abeera atuleeteddwa omukolo gwe tusinga okwagala okusanyusa nolwekyo era omukolo gwo bwe mbeera nga nagulaze ne gubeera nga gwafunyeeko obuzibu oba technical problem onkoonako ne tugukuddiramu bwe twe twakutuusaako mbaga y'omwami n'omukyala bamubiru nga gwakolebwako Sharita's Hair Clinic era walaba omukyala bwe yakyusa enviiri ku mbaga mukolo gwabwe gwali mulungi nnyo ate bwe twavayo ne tukutuusaako omwami gwe bayita Migadde Gilbert ne mukyala we Black Beauty bambi gwe bayita Grace nababi abo baleeta buli muyimbi mwebale nnyo mwebali eddala olunaku olwaleero tugenda kutuusaako omukolo oguguma nti big size ye Honorable David Luchamuzi Karanga ng'agenda ne mukyala we oli omukyala alina emikisa era mwebale nnyo mikwano okubeera nga mukyawagirira ddala kulana mahabo jeli bw'omwesiiga alimu ekyogero ate nga gula n'emikisa bwe weesiga bwesigiza bizigo n'otuleeka n'owumula emikisa gijja kubeera nga gikulondoola kulana mahabo jeli osaana omusanga ku Sharita's Hair Clinic era nyongera okugamba nti mukwano gwe omugolo oyagala kubeera ng'okolebwako jangu ku Sharita's Hair Clinic abaagala okusiba enviiri za bulijjo mujje ku Sharita's Hair Clinic abaagala okuyiga enviiri mujje ku Sharita's Hair Clinic mujje tubasomese enviiri mpola mujja kubeera nga muyiga ate mutandikewo emirimu ate mubeere ekyomugaso mu ggwanga ennaku zino omulimu gw'omukono omuntu agwetaaga ensonga lwaki Sharita's Hair Clinic ebasomesa ekiyitibwa okuyiga enviiri ne makeup ne facial n'okustylinga abagole kale ne munaye nyongera okugamba nti ekiteeteeyi kino naye olunyuma lw'ennyumi oba lwa olulabye olaba ondabye enange kunyuma bwe nti City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road ye yanyambaza ebiteeteeyi bino nekiteeteeyi metro nesobola okyambala mperekeze musobola okyambala nawe kenyini yagala ogendako out osobola okwambala ekiteeteeyi kino genda ku City Bridals City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduuka namba GF34 era edduuka namba GF34 Kamukamu Plaza ojja okusanga bridal company ekyasinze okuleeta gowns ne changing dresses ne maid dresses ennungi ye City Bridals mukyala Magidungu nkutumidde nnyo enamba y'essimu kweri ate era kugamba nti nawe ayagala okubeera ng'obukinga omukolo tulaye ku Delta TV enamba yange y'essimu kweri tera obukinge osobola okubeera ng'omukolo gwo gulagibwa ku TV naawe ogunyumirwe si kugulaba ng'olaba bulabi ng'obowa nedda ate nga ne ku Azam TV kwe tuli nnyo twazzeeko abantu b'e Mubende abantu b'e Masindi abantu b'e Mitiyana abantu b'e Kibaale kwe tuli nnyo ku Azam TV mwebale nnyo mwebali ejja kubeera nga mutwagira era omukyala gwe bayita Biira Mubende nkutumidde nnyo bambi obadde ng'onkubira essimu bannaye mwabaki kutumidde nnyo omukyala Biira Mubende bagenda kukola embaga eyakabye ennyo n'omwami we mbatumidde nnyo fone nga njogedde nnyo kale kanjogere ekisembayo tugende mu mbaga zino engatto
oziraba engatto omukwano engatto zino bambi osobola okugenda bugenzi ku Kato Sale Center. Kato Sale Center ali wali eri ku Skylight Shopping Arcade. Alina engatto z'abagole, engatto eziri ize, engatto z'abadigize, ate era nga ebbeeyi ebeera ya kankusampulingeko bye tulina mu mukolo gwaffe ogwa Honorable Lukyamuzi David Karuranga ne mukyala we Scovia Najiko. Okusampulinga ebiri mu mukolo gwaffe kugamba tugenda kwera nga tutambula ffenna. Eno y'embaga ekolebwa mu districts ebbiri, e Kampala ne Mityana. Babagatidde Kampala reception nebeera Mityana oba bakikoze batya. Bwetu munaye ng'enteekateeka bweri abasoose kugattibwa ku Lutikko e Namirembe era nga omulabirizi atwala Lutikko e Namirembe Reverend Kityo Wilson Kityo Luwalya yabaddewo nnyo okubeera ng'agatta ababiri bano. Ekkanisa yokka yabadde eraga omukwano omungi omwami n'omukyala Balukyamuzi lwalina eri abantu kubanga yakubyeko ate nga babagasa essaawa 3 za ku makya. Ng'enkola bweri omwami yabadde yeesinga okuwasa mukyala we ye yasoose okutuuka. Oluvannyuma n'omukyala n'ajja ng'alina emperekeze zamukoledde layini n'ajja n'ayitawo nga yambadde ka Cinderella gown akalungi ng'anyumye ka feesi kesike kalungi si alina otumo otulungi ng'alina akasusu n'atuuka n'atambula mpola bane ng'akwagaza okuddamu embaga nga bw'ayimba oluddewo okumpasa. Lukyamuzi nga mugamba sibuddewo nali nakwesa ku birungi by'okoledde nga lwaki sikuba mbaga. Ba Vice President wa Uganda yabaddewo, Katikkiro Charles Peter Mayiga yabaddewo nga bwe nagambye ba Peggy Boy babadde ba MP Katolu Bwama musajja owabwino Alan Sewanyana babaddeyo. Bannange kugamba ekyabadde wali kansoke nkutuuseeko paati y'okugatta e Namirembe oluvannyuma nja kudda tweyongereyo ffenna mpaka e Mityana. Changed from the moment I met you, and it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Everything was perfect. I knew this love was worth it. Our own miracle never make it until this world stops turning. I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. Smiles by the thousands, your tears have all dried out. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect. I know this love is worth it. Our own miracle never make it until this world stops turning. I'll still be here waiting and waiting to make that vow
mu kiseera kino ky'omukisa era n'abanabo bakifuniremu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye ono mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugataamu omusajja ono David Kalwanga Lukyamuzi n'omukazi Scovia Najjuuko mu kufumbiriganwa okutukuvu ky'ekigambo eky'ekitiibwa Katonda kye yalagira abantu nga tebannaba kuwummula ekitulaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye okw'omwoyo. Ekigambo kino ekitukuvu Kristo ekisiima era ekisaamu ekitiibwa bwe yali mu Kaana ek'e Ggaliraaya gye yasookera okukola ekyamagero. Ekigambo kino Pawulo omutukuvu yakisiima nga kya kitiibwa eri abantu bonna era tekiba kigwanira omuntu obutakikwata nga tamaze kulowooza ng'akyanguyiriza olw'egogomo bwegombi okw'omubiri naye akikwate ng'atya ng'alowooza ng'ateeseza bulungi kyava ategeera okufumbiriganwa kyekwanga kulagirwa. Kalwanga onoowasa omukazi ono Scovia Najjuuko okuba mukazi wo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbiriganwa okutukuvu. Scovia onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa, onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, onoolekanga abakazi bonna abalala n'obeeranga ne Scovia Najjuuko yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Scovia Najjuuko onoofumbirwa omusajja ono David Kalwanga okuba musajjawo okubeera naye nga Katonda we yalagira mu kufumbirigana okutukuvu. David onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa, onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, onoolekanga abasajja balala bonna n'obeeranga ne David Kalwanga yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Ani agabye omukazi ono Scovia Najjuuko? Nze Scovia Najjuuko okufumbirwa gwe David Kalwanga okuba baze wange gwenfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. David nja kukuumanga, nja kuwuliranga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo. Amiina. Owayi Mukama w'ekisa era obawe abaweereza abo bano David ne Scovia ebabeerera akabonero era omujulirwa n'omusingo gw'okwagalana kwabwe okutukuvu okutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange kuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. David
David kufumbirwa n'empeta eno okufumbirwa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange okusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange okuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi okuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya kitaffe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwana n'omwoyo omutukuvu n'omwoyo omutukuvu. amiina. tuwa omukisa okubeerawo ng'abajulirwa kale abajjukizenga ebirayiro bye bakoze mu maaso ge balyoke batambulenga nga beesigwa ng'omwami n'omukyala mu bufumbo obutukuvu. obawe omukisa gwo abaana bo bano David ne Scovia boogasse mu bufumbo obutukuvu era n'otuwa essanyu eryenkanidde wano era b'otukkiriza okuwa omukisa mu linnya lyo nga Isaaka ne Rebeka baabeera wamu nga beesigwa bwe batyo na bano David ne Scovia batuukirize era bakwatire eddala endagaano gye balagaanye gye balayidde empeta eweereddwa n'ekkirizibwa ye mujulirwa bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Twebaza Katonda mwenna balese honorable members of parliament mbalabyeku tusanyusa okubalaba. Beera ekigo kyabwe ekinywevu ayi Mukama mpulira okusaba kwaffe ayi Katonda kizafu omukulu obawe omukisa gwo abaana bwa David ne Scovia era kaakano batandisa olugendo lwabwe mu bufumbo obutukuvu osige ensigo y'obulamu obutaggwa mu mitima gyabwe byonna byonna bayigiriza obulungi mu kigambo ky'ekitukuvu obabeera okubituukiriza naddala mu bikolwa byabwe era ayi Mukama bwawa omukisa nga bwawa omukisa Ibulayimu ne Saala n'abasanyusa nnyo kkiriza obwawo oti abaana bano omukisa gwo bawulirenga by'oyagala bawulirenga batuulenga mirembe mukono gwo babeerenga mu kwagala kwo ennaku zaabwe zonna obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era omukisa Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu twongera okukusaba okunyweeza mu kiramu kino ekijja eky'amaka aga David ne Scovia omukisa ogunywezebwa ku maka ag'abazadde baabwe omukisa ogunywezebwe kumwe mwenna mikwano gyabwe abatambulira amu nabo era babakoledde ebirungi era bayimiridde amu nabo era
era banaasanyukirangamu nabo era banaabasabiranga omukisa ogwo tukusabye gunywezebwe ffe ffenna gunywezebwe ku Buganda gunywezebwe ku Uganda tusabye kulema okutwakolera bulijjo emirembe n'emirembe. Ndayira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo